aya basi ensonga nga bwe ziri ye bato ekutte wansi ne waggulu ey'abakyala bano okuli Sheebah n'omukyala gwe bayita Cinderella Sanyu. Cindy yasobodde okuba ate ng'ategeka enteekateeka ze ekivulu bakigamba Return of Cinderella Sanyu nga 15 omwezi ogwa Septemba agenda kubeera Lugogo, ate nga ne Sheebah naye yawanika nga 15 gwennyini Septemba agenda giteeka Lugogo. Nkutegeeza nti olutalo olutandikidde ebigambo era ebigambo bingi nnyo ebyogerwa okuli posti omukyala Sheebah ye ate tannayogera nnyo naye ng'ebigambo abiteeka ku migulu gye egya social media okuba ate ng'alaga nti yavuddeyo n'alaga nti ye bwe ziba masimu agaliko ennaku zino ye ali mu kika kya iPhone ate ng'omukyala gwe bayita Cindy bw'onoonya essimu ya Nokia yoyo nno mwali mu kifaananyi ekyo. Kati ye bw'ategeeza ensonga bwe ziri bw'aba ayogedde bw'atyo oyinza okugamba Sheebah ayinza okuba iPhone kuba iPhone ennaku zino ze zitambula ate n'endongo yagamba agiina mu nsonga ezo. Kati no wabaddewo mu kwogera ebyo byonna batonga ekyagenda mu maaso waliwo ababuukidde eggaali Winnie endowooza eno bwe basimu tukigambe nti Tekino Infinix biki. Kati mu nsonga ezo Winnie yavuddeyo n'asobola okuba ate nga yalaze sayidi ndowooza ye ttiimu Sheebah yagambye nti omukyalo ono gwe bayita Cindy alina okuba ate ng'akendeeza akamanyiro kubanga bangi nnyo abamanyidde ageraganya abayimbi nti ye mbakyala yasinga. Kati Winnie yagambye wadde bata egenda kubaayo agamba ebintu byayogera ono omukyala alina okuba ate nga yeetereeza. Omukyala Winnie yabadde bw'ati yabadde ku TV ng'alina byayogera byabadde bwe biti. No. She was right. I'm a great artist. Yeah, you are. I don't need to be where she is. Also Cindy akakanya akajanja. I don't care if it goes viral, but I find her on social media like alumba bliomu. Come on. Eh? It's like Winnie has already answered. Fena tuyimba sigwe weka mkwano. Natuliba akabi. King. Wenda muchikuba. King. Kendeza malala king. It's like you've answered this question. I love Cindy so much, and I've never attacked her, even behind over colleague, not in front of the camera or whatever. You don't know what between you. I say good things about her. Stop pranking people. We all know where we're supposed to be. You get? You get? So I'm not supposed to be where Cindy's. Okitegedde ye mukyalo oyo gwe bayita Winnie ennaku zino abadde akyalina entalo n'abawagizi okuba ate ng'akuba abawagizi be ku stage. Kati mu bbanga eriyise Cindy yavaayo n'ategeeza omukyalo n'alina okwetereezaamu. Winnie ategeezezza nti kati nno Cindy ategeezezza nti bano abayimbi bonna abakyala abayimbi emyaka 6 egiyise agenda bagatta kanywa we baba waliyo promota ayinza okubategeka nga bakuliddwamu Sheebah akina Winnie Vinka Balidia Jasmine bonna bakalo na ntongo abagambye yagenda bakuba endongo abagatta bonna nga bwe baali bayimbye gwe buli muyimbi yenna bajjemu ajjemu ba Irene Juliana abo babagyemu ba legend balamba ne bano bakinaani bani myaka 6 egiyise. Cindy agamba bw'ati all those new artists from the last 6-8 years begatte bonna bafimero bere side erinja kudde eno tukube bato na bali bangi nyizo okumisingamu abamu okitegeera ena tisagala nnyo okuba manya naye nga bonna bafimero artists abaliwo nga amanyi nti ayinza okukola kunesimbamu bonna begatte side eri. Ensonga nno bwe ziyimiridde Cindy yendo ng'agyewulira bw'ebanga live akakyala kano kakuba ne bw'ebanga ndongo ya bizinesi yakunoonya kaalo ku kaalo ate ngenda na Sheebah. Kitegedde bw'ebanga yo ndongo yakuwulira serious ng'oli mu music wa lugezigezi kuwulira music omutuufu live band newe tunaaba tukubandiyo kiyaffe ndongo kutambula ate awo ngenda na Sheebah. Akadde kano oba oyagala business nga ya music Sheebah abeera kolera ssente eziri serious kaalo mubende miti yanasemba bule Masaka awo Sheebah oba omuyina ate Cindy mu Kampala mwajja obbakwata. Mu nsonga eyo Cindy avudde n'ategeeza era nti omuyimbi gwe bayita Winnie mu bata eno abeera mwana muto kuba ye ulira
okitegeera waliyo brand nga ziri zosobola ogana kino katono brand esobola competinga neyange then waliyo ezimu nga we don't want sagala kumononera career ye kubanga nto. I don't want to say anything negative about Winnie Nwaji because she's a young brand, she's trying to find her way. Inengeri jali oterezamu ekintu kyempola mpola but sina kyenjagala omwogerako ekirungi oba ekibi. You understand? I've always said I support her career nakati muwagira nnyo buli kimu kyali okukola kati sagala ate kuva mwezi olevo ntandika nedda tusigale ku mulamu ogubaddewo ebbanga omulamu oguliwo right now is that nina date gye bookinze ne Sheebah ng'ajagala so sagala kugattako muntu yenna okitegeera waliyo some years back okitegedde ye Cindy yagambye batto gyayagala Sheebah ne Cindy ogenda kumbulira awo gwe Sheebah ne Cindy ani gyogenda endongo enaatambula etya yagambye endongo agiina ne bano abaana babuukira batto agambye agala kuba Sheebah gwe beewanyisa nti yaliko Cindy bw'agamba kubanga owamawulire yambuuza Winnie Nwaji omulowoozaako ki naye nga Winnie Nwaji kituufu wakabi naye ng'ate mu industry muto kunze kati mu industry no gy'okoma okugibeeramu ebbanga ddene gy'okoma ofuuka omunene so nze simanyi anybody out there ye nga bw'alowooza naye nze nga bwendi tutulina ba big three because baabaddewo ba Juliana ba Irene tulwa respect olwa longevity nti abaddewo ebbanga kakivula banange kyekimu bw'onsanga mu industry there's that respect that you need to accord nti gundi nakoze eki namusanzeewo si kubanga oba yasinga oba kiki oba kiki naye nga brand ye eba more established okusinga ne bw'atagimpa nze mmanyi kyemmanyi okitegeera seetaaga gwe kundaga nti ndi wakabi kitegedde ye Cindy bw'ategeezezza teyeetaaga mmwe mulage nti wakabi yagamba wakabi wadde ayingira mu kivulu kino nga talinawo oluyimba lutrendinga Sheebah alina ennyimba ezitambula kati naawe endongo amanyi live n'akuba kaliyoki naye nga ndowooza ekiyinza obbagatta bonna ennyambala ndowooza y'emu naye nga ttiimu ya Sheebah yo Cindy abategeezezza buli eyali ayimbye emyaka 8 paka wansi Cindy agenda bba kubakanywa ensonga zitambule 13 tuli mu kijjo biwulira embaga